Kale mwina bali ku mukuto gwa desktop tubagala nnyo abali gwanga Uganda ate namwe bekumire emitala w'amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga obukedde nga tukyali balamu tegabadde maanyi gaffe wabula kisaakyo okwagala ate n'okusaasirwako mukama eri obulamu bwaffe n'akaseera kano mwoyo omutukuvu taking over waniza omwoyo wo ajje mukama amasekkati ga session eno abalaba bonna tubawonga mulagani omusaayi gw'omwana gw'endiga Kristo Yesu omwana Katonda ono tusabidde amin. Boza kubana ya balamuziza ko muna abekuya Ministry of Hope bali kutugoberera mu Kristo Yesu. Kale amina nako leero nakusomeza ndoza zidi 2 ya mwezi gwa mukaaga 2025 tuli mu masekati g'omwaka okozeewo ki tukibuuzo kikyo naloli wakamu answer kikole ki jesigalize kakati twalina okumaliriza paati eno ng'omwezi guno tegunayingira naye nevertheless tugenda sobola okuba nga tetugikola kampuni zino ziwamba zitya amagenda g'abakozi baazo kuba omuntu simanyi oba omulungi ogera amagenda omuntu agategeera amagenda go amagenda go gakiikirira your future kale future yo byomu maaso byo kampuni zino zisobola okuwamba byomu maaso byo ne zikyankalanya abasinga bategera mukisa okumukisa go kubotolako ebintu ebifaanaganako ki webityo so kampuni zino ezimu gye mukolera akakazannyo bakategeera bulungi pulira era okugaggawala kwazo n'okufuuka ettutumu akukyusa magenda g'abakozi bebakozesa pulira kati goyongera kuba bubi yongera kaggawala kati bakikola batya esookera ddala woba ogenda okukola application waliyo byotwala bebakusaba oli agamya affe tuli ba casual worker tebatusabaako application tebatusabaako ki era balina bye balina okuba gy'oli you don't receive their money salary tebamukuwa nzibansasula akati ba casual worker bamu tebalina nyaki bebeetaaza kuba casual worker tebabatunulira nga balina amagenda agali awo yani wadde era nabo bagakyusa mpulira kakati wemumala okuwaayo ezo documents CV, application letter, passport photo, photocopy ya ID yo, photocopy ya academic papers zo bazagala pulira ng'otwala kati bayinza olango ebifo bibiri ne bakola application 10 ebifo bibiri ebyo pulira naye nga bagala kaaba babiri kati abagudde n'abayise mwenna baba n'ebbaluwa zammwe mwenna ebiboogerako byonna baba babirina eiza oyise oba toyise still ebikwogerako byonna baba babirina kati kyebakola kati nga kiro ekyakeseza nga lumu tutabadde wano n'okusaba kituufu eri bakwata zi CV zo zetwateekayo empapula zo bya ID byo biki byonna pulira ne batwala ku byoto mpulira buli kyebaagala kyonna kibeere ku bulamu ne bakiraamiriza ku byoto eyo ku mpapula zo kakati osanga omuntu ng'ali qualified alina empapula naye nga omulimu gwakola guli wansi ebitundu 13% ku mpapula ze oyinza okwesanga ne mu kampuni mwoli manejawo kalina na mpapula naye ng'ate ankozesa ate gwe kirina empapula z'olina olina kubeera maneja kati bakyusa destiny yo nti newoba ovudde mu kampuni eyo tosobola kufuna mulimu mulala kizibu nnyo nerese ng'osabye nnyo bakuwamba kati bakwata your soul emmeeme pulira ne bagikozesa nga marketeer ofuuka marketeer atasasula David
Bamulamu wanino nkikola ntya. Bakwataga amaanyi ne bagakuba ku products oba ku bintu byabwe. Kati obeera wano nogamba n'olaba ekintu ku TV oba n'okyoya kati akakulyako kino kati mubaamu kiri ekikusindikiza genda okigule run buy it. Kakati zezo soul z'abantu ze bawamba kikusindikiza until ng'oguze ekintu ekyo you're not lest. Mpulira kati okigula awo nga bakikwagaliza olina okirya buli lunaku oba weba hoteeri olina okugendayo buli lunaku oba weekend. Mpulira bakuwamba endowooza zo ekifo n'olaba nga kiri beautiful nga kirungi nnyo mu nsi yonna teri ekifo kikyenkana. Kati bantu bangi babonyeebonye oluvannyuma lw'okukolerako kampuni ezimu ezibba destiny z'abakozi nti okuddamu ofuna omulimu kiba kintu kizibu nnyo nnyo ate n'oba ogufunye togera guwangalako emyezi 3-4 mwezi gumu mwezi 2 nga bakugoba mwezi gumu mwezi 2 nga bakugoba. Kati waliwo omuntu ogenda okakana nga mu mwaka akoze mu bifo ebyenjawulo ebiwera 30 mu mwaka gumu nga naye tamanyi kibaawo agenda olabirawo nga bamustoppinze without any reason. Bali bakuyimirizaako okukola abantu nga tolina wadde ensonga kakati twetegereza tujja kukukubira waliwo bye tukyetegereza ne bakusiibula olinda kasimu tokafuna. Kati ezo empapula zo bazikubako spells ne bazikyusa nti n'oba okoze application awantu wonna empapula ezo woziwaayo reception oba omuntu ali in charge of receiving oba HR human resource manager wazitunuulira obanga walonze empapula kasasiro n'owandikako application binga byempandise tabitegerekeka bazikyusa ziba date nga lukyafu nsi ey'omwe ayagiriza yayagala omulimu wano tetusa kukiza muntu wati asaa nafunayo wadde empapula olupapula lumu olutukula nga bakasuka eri mu kasasiro kyokka nga luli mu bbaasa envelope nga zitukula naye gali amaanyi gazikyusa gakuba onaasoma gamulidinga n'alaba kyebaagala nkitegedde naye nga kikyalaba si kituufu ebyo gye bayita straw projection. Kyolaba tekiba kituufu ne bakuleetera okulaba nti kituufu. Mpulira kati ezo nga bakasuka eri oluusi osobola wandika application bagenda olaba handwriting walinga oleese enkoko netakula bweti tebabitegeera ezo ne bakolaki nazo ne bakasukayo eri. Mpulira oluusi bayinza okyusa n'olwandikamu ebitakwatagana statement grammar nga nfu oluzungu soka olunjogeremu awo wandikako ennaku z'omwezi nga tezikwatagana ziriko ID. Mpulira kyokka nga gwe wabiwandiise nga bituufu ddala naye bamukolaki bamukyusa oyagala bwa manager nobagamba nze nina experience ya myaka 10 mu kufumba ekijanjaalo kyokka kampuni gy'oliko ekola byakuzimbisibwa. Mpulira nakolako mu restaurant wait naye nga ebyo byonna byasoma tebiriiwo agamba ono nkirabika application eze mu kifo kikyamu ne bakasuka mu kasero. Mpulira kakati basobola n'okukyusa identity n'otuuka olunaku lw'okugenda okola application amanya okola interview. Mpulira ne bakwambaza ogwambalo ogubi nga nakoza interview tagala nakulabako ne bakukyusiza ddala ng'olabika muzeeyi ne bagamba faana twayagala abantu nga tebasusa myaka 25 kati gwataano okimya eki mu interview olina 23 by the way ekyo ekyokukyusa abantu endabika kiri common ekyo kituufu kiri mu relationships ate awo ekiri common nnyo kikyaka bakukyusa abalenzi batandika okulaba ng'oli mulenzi munnaabwe okanya kuzanya nabo kwemyula kwambala hildi ng'alabira ddala mu kirenzi kinne talina wadde n'ekigambo n'eki kyayinza mugamba agiragamba bulaza gyebale niwenkolako
ngateri bazo okukyusa ngofana n'abakade mukadde babulira bagala nawe dinya kakinana tato utwala wa mama wuyo kale kumbe mukazi wattu oli mu myaka 22 naye bali mu spiritual ring balina kye bakwambaza kiri spiritual bwanono jayendabirwa kajja kiraba ogenda kwelaba nga yeggwe oli kunigino naye olina kubanga omaze genda buziba jalaba ng'olutaka kadde kakuvaamu esokoleke bebabaga nti nabaddeawo nendaba ekintu nga kinvaamu kati ekyo kyekikyusa bali ne bakulabira mu sitayiro ndala eyo babeera ne kala z'emisota ngo kati ezo kampuni zikolera ddala omulimu ogwo gukwata ebikwogerako byonna ne babitwala ku byoto oleme kuddamu funa mulimu wantu wonna ng'ogyokoma obonaabona eno kampuni ebeekula kakati abamu bakusibiraawo nobeeraawo kampuni katolina n'amagezi gavaawo naye bakuba ku magezi bakola kudemoting obadde manager ne bakuza kuki ku messenger kati gwotuleetera obubaka naye nga tovaawo paka bakuteeka ku kiriina ng'okyaliwaawo kamanzaawo sivaawo empulirire emirembe kumba oli muloge awo empulirire emirembe sivaawo ambanyagadde nsooka enkuzeeyo ku katono wano nga tukola application nange atayiseemu mwogwo mulimu basobola okumpamba kati application basaba application ate banyi baba bivuddeko siyiseemu ebyo ebifo bateekawo okuwambirako destiny z'abantu tageti yaabwe bateekawo yekaka twagala manager ngaawe era gwe manager ozze ojja kukolawo myezi 3 ena bakugoba era baddemu balange bafuneyo abalala era abalala bajje tageti zaabwe kati kaba kakodyo kaba kazannyo banyeebwa nga mwe mujja waayo bifaananyi biki byonna aye ne ekyala asobola n'okugamba nti kakati okitegeera gwe newoogwa interview tugende dakiika bisonga zaffe girabira manager ate ogira tubanga ate ekintu tukimalaakasente kagenda kuba nga kekubisa multiplying nze nyini company nze direct okakasa owakanamu ogobeddwa okkiriza ofuuse manager wempakanamu ogobeddwa okkiriza ofuuse manager kati awo basisita baffe abasinga awo babawambyawo agala n'agamba nti omusaala bakuwa miliyoni 3 agamba olabe ofisi eyo abaddemu adafuna akakadde kamu kulira naye kuggwe endabika gy'olabikamu n'enkolagana gye tugenda obeera nayo ogenda funa obukadde 3 ate mu mwaka ogumalako myezi 3 egisooka egiddako ogenda kuteeka ku board obeere one of board of governors mpulira n'osirwala gy'obeera gye yali atandikira kampuni okubonabona waliyo gwofuke board of governors mu myezi 3 mpulira yakulimba pasita tandaba teryandaba tebandabye katigwerewa nga kiggwa kumbe bakwambudde agenda buku bwa manager naye nga bwa myezi 2 akugobe afuneyo omulala aye naanakugoba tokiyeye jalabira awo omuntu ajja akugobye ogobeddwa ogobera izo kana tulina kyetunoonyereza ebintu ebyatutambula bulungi mu kampani bangi betusitepinze down nti naawe sooka owumulemuku katono until further notes okwegenderezanga until we call you kitegeeza nogira myaka 10 nga tebanakukubira era n'obuba embaliga n'oyingira ku kampani ati omaze okwewaayo goloza it has been mere sex nenga obadde olikwambulwa okukwambulwa kwennyini okuvaawo kankubuulire togenda funa musajja kufumbirwa kigenda beera kizibu okufuna omulimu kigenda beera kizibu ate ogenda tambuliranga mu mbeera eyo nti ne kampuni endala gy'onoolaga kyekimu ye test gy'ogenda osanga
bita STM jala nga noli akugamba ekyo mpulira ng'okikola obona nga nayagobanga nawalala nga naye akugamba ekyo byebimu obogena baba bakuinitiatinze obeera initiated naye nga gwogenda bagenda kuyisa mu ngeri ezo zakozesebwa paka lukira emyoyo egimu egyo demonic forces ezimu naddala Jezebeli Delila ezo marine spirit ziwoomera nnyo enkwaso ziwoomera nnyo pulira zireeta abantu bakola masturbation hati ziba zifunamu ono naye nange oyakukayoga kanake bbiri kayogati kyokola mu supermarket nkegulire ewemu nazo wezibeera kuyajala kayogati nga bikulinya ng'odduka mu towe nga weegira okola masturbation ova gamba kumbe abakulu bava kunywa kansa baba facilitating kakati begendereza wawe mutwala applications application ezo zisabire owandiika alona zitwala kwata essaala osabe ge mukama nziwo nga mundagaano y'omusaayi gwo ejja kgenda jalaba nga gwe gwe bagoba nga balaba ate ekikuliko tebajja kisobola ng'ogenda kuleetera kampani oggwa anti amaanyi agakuliko tegakwatagana nagaabo nga malala muggo naye gwolowooza ti just an application abantu abo tebafeedinga nnyo information sitani buli omu feedinga information about you aba againinga engeri y'okukuba kuba sitani tasobola kukuba nga tali updated oba alina ze tuyita monitoring spying spirits zimuwa information talina ngeri gyayinza kukubamu talinga Katonda nti amanyi buli kimu sitani tamanyi buli kimu akozesa eyo information gyafunye ku ggwe okukukuba kati ezo company meka gyotuta application wameka gyewaliozesa binti mu nziri za application zaabwe nze kulidde oba mu ngobi ye ne bazikuddiza baba bakuya muda photocopy kituufu kati beere nnyo baki begendereza ne payments muganda wange ezo sente ezimu eziva mu bitongole ezo lwaki kyoyinza zikolamu naba bakuwaana siwadegulamu akantuntu nga kaki ntika akapolitika nkaguza nti era ogenda funa ekizibu okatunda ate layisi okagula $2,000,000 ate mupaaka mu ekitundu ndi bubi kizibu kintwala omulwadde akutuka newogulamu obumyu bujja kusala ekkulu babutomere epusa ebutomere tewali kantu kogenda funamu ziri sente zo baziramirako nti tezinatuula mu mikono gyo ziyitamu buyisi sente emuyita mu ngalo ebyo byebagamba mu sente kuyita mu ngalo anti eba tenywera tosagamba kate nafunye omwezi wange ogwaki ogwa May obeereko n'obusente paka atleast June nga gwako mu lunaku olwo olwokuba nga tolina wadde 1,000 naye nga ate tomanya gyeziraze nga ne bakubuuza kyoguzeemu tosobola kiraga ng'essaati zoyambala zijjudde ekoola zonna zaayulika ofuna miliyoni meka ati sokoleke waliwo guno omugigi ate gwenda ennaku zino ogw'abaana leero naddala bana bakava mu masomero benyigidde nnyo mu kutunda zino products zebaweka ku migongo sagendayo naawe tetedde future eyo bakukoneza eyo noba nga waliwo bikampuni ebyo nga tolina genda bikolera nga tebyajja kuyamba byajja kusiraanya kampuni ezimu tezize kuyamba obeeko eddaala lyeweeyongerako zajja kukusiraanya nakunkonya kubanga kampuni ekusanga nga olinako wooli wadde si bulungi naye ng'okumya ekitiibwa kyo
ne batandika okutwala ne bakuwekesa plastic n'otandika okutabula omuntu atalina magezi ati bagafuka manager ati manager ki ate kugambye nti bateekawo ekifo naye ng'akanyi ne basoloza abaana okuva ne babaleetaawo babasabye ebifaananyi babasabye biki buli kimu muwaddeyo ne muteekaawo abafunira awo embuto ne bafuna abakola ki ne bakola ki ngeno kakkana mu myaka 3 nga mwenna abali awo teri alina future nga yonna eziikiddwa ate bwebongera kugaggawala teotewajogena basibi toka gavumenti nayo temanyi ebikampuni gyebiri temanyi tebakuwabirako ku marediyo kati oba ebimanyi bameka bebali bakola era bebayinza okukwata be bano bannayuganda bannaabwe bebasanga abantu bakadeideini babakozesa naye bali bennyini tewajogenda namutwala eri sisitemu nnene naawe bajja kukuwa poti otambuze nkopo twagala senior 4 jobera okutambuza poti n'ekikopo kya plastic mwetaagamu ebbaluwa basoka kuyigiriza mpisa ezaki ogenda otula mu office ng'oleka teba office kiri kiba kiguumaza ng'ente eri ku kyoto owulira efu olowooza ekumamu enotuga emmere yakonye edda bali bayaye bali ba destiny killers osobola omalayo omwaka nobango China future ndi victim wayo naye kinene nnyo namala ennaku ezi nga amagenda bagaziisi abaana bali eyo abamu baluse ku masomero abamu balesewo bizinesi zaabwe ezitegerekeka mwajja omutwala 5 olunaku ng'ate ali bulungi yeekozesa teri stress ne bakutwala gye bakutwala eyo bamasako bawa ne bakuwa zipoti otunde poti ne bakuwa obutule buno bwa plastic otambuze omusajja omu yatusanga yegayazi era naye yajjamu ebi yalina omulimu gwe bambi ng'akola najja bamusuza bayekalugayani amaani naye ekyakezamu ekisaki poti butebe bwa plastic buno bw'abaana ate nekogezako kabula ojja babuliro bakabuliddewa oshegedde akati bakusirwalizaawo ng'eno bakukolako kimayiza oveeyo oba toli musabi gwe notaddamu kufuna kifu kyerimu amagezi gwe engeri ono kaba nodduka yeyo wotafukamira n'okabira mukama ogenda kubiira awo wuutyo nga tomanyi kiddako oli awo mpulira so tubakubiriza tulina okukola kituufu naye don't be desperate beera mwegendereza nnyo sometimes omanyi oluusi oba abafirika twabaki zekanejjemu tetukolako research era kyo kizibu tetwebuuza oli kasita akyamuka tazikira kiba kiwedde amala kutomera awo n'asooka azikira ate zo kampuni zirina eddagala ziroga bali baloga ate ziroga bali balogo benye omuntu atekera basobola okusibira nedda kikisoboka iri baddagala enyange neewuunya omuntu n'obeeraawo toseguka katonaakamana emyaka 5 bakuloga nuba nga tolina kiddako tolina se oli awo oli kikozesebwa kyabwe ate abamu bakomekeza batandisa bazaala namu wagenda kukola ate kati mukulu ali awo anoonya waagira nga wazontowalirawo nga lwaki taakumalirira eddala asalira ddala obulago n'akutulako nyuma y'obukodo ebasinga okwezi wogendayo kati tugeze nze ngenzeeyo nga gwewansookayo bamakinga sure nze yakajja si bakiroze naawe basooka kuloga webikwata awo newobeera kilozi mujja kudda nga omuseke nga busasi omunyonya ku nnaku yammwe naye nga amagezi agabawo
ngate wali awo kasana we bakuloge dogo ne likwata awo ne wologera ne munota wali buzibu yawana nga wakajja oyinza obuuka oyinza obuuka kituufu kati balina okukipinga secret nga tebakukkiriza beera awo eddogo lisooke likwate linywere ebomala okukwata abagenda mu field we munyumye ennaku yamu tebaba akagendo akawulire otya kali maana ebbanga ki nti myaka ena naye bajja kumpa obwammane togamba lyengero ono oba akawuntanti njesibala no gumikiri tumanyi tubaweewo emyezi Leka kwegumya mweka tulindemu emyezi egyo wekiggwako gibaginatera okuggwawo nga mpoza ebintu binatera okutereera kimanyi nti ate kakibakola bafunayo nkumu omu ne babanga bamufudda kumbe bakuwadde ebyoya byanswa toli anti ofuka kikozesebwa ati balabamu kummwe gwe musinga omwange okuba nga muwuliriza ne bamuwa ebyoya byanswa by'obwa maneja n'abeeraawo yonna bifumuuka ate abaali kubeerako obwezi mu ofiisi awo biki talina kyasalawo talina kyamanyi kiddako naye ali awo tamanyi kikitalizaako amugamba olaba obyo tunapapa tuyinza okwesubya olala nga ekimotoka kireese abalala nonywera nemuseka balengera nona tamanyi we bali naye nga temusobola nabalabula dogo libasibye ebiti bali kuvaawo mu kitimba so agama kampani go gali ku destiny z'abalala kwegatambulira kwegagagawalidde saddaaka basaddasa abaana b'abandi nawo basaddakira yeeyo ekibi ekizibu kyammwe mmanyi saddaaka omuntu agala kujja kujjako obulago kijambiya ebyo nabyo byali byadda bya stone age period byaggwawo. This is a new generation. Mulembe mupya. The same devil, the same God, new generation. But different tricks. Bukote bwanjawulo. Modernized. Abuzezaamu. Pulira. Osobola okujja ku kikampani ekyo nomala emyezi egi. Ebiri. Ne bakwayo nga saddaaka ogenda okuddayo mwezi gumu emmotoka nekusabula. Ogwo n'ogenda. Ate oza bakukiza ofiira awo abantu batandika okugamba kampani. Olina okudda ewammwe ofiire eyo. Beera eyo. Pulira. Eno kampuni yo ng'ekola ki? Nga yeekulira. Nga sales zeeyongera. Kampuni zirwana e Uganda wa. Zitugwa. Nenkusangayo ng'oli mukwano gwange oli muganda wange. Ontema butemi kibooko. Sisala kugamba okola kyawo Derrick owulira miggo ku mutwe. Va wano. Va. Fiira wano. Wano tewali nayo ekiriwo ky'amakulu. Kubonaabona. Naye nga weziri zikuumibwa poliisi magye. Nga zikuuma. Naye nga nkusangayo. Ontema butemi kibooko. Kakale gw'oyagala okufa ng'okyali. Myaka emiteejo. So tubeere beegendereza. Kituufu. Tuba tunoonya emirimu tuleme kuvugibwa kuyaayaana kwaffe. Omulimu oguba we bagulanga agendako mu maaso ga Katonda. Saba oba kusasula sente ze bakuwadde zisabire. Si basanyufu nnyo okulanga ng'obulamu obukyuka. Essanyu lyabwe okubanga gw'obonaabona osigale ng'oli slave wansi waabwe. Bo basigale nga bate bakola ki? Bagaggawala. So tuba service ebintu bingi ate saa zino tewaliwo ogenda funa mulimu ate noba osigala bagenda kusaba ki? Ndagamuntu. Kyali basaba ndagamuntu. Awusigala? Maka gali serious. Bakusaba ndagamuntu, bakusaba ne bakutwala mu ddwaliro medical biki byonna report. Olina okubeera nga bakutegeera. Buuza abaana bagende ewa Saudi. N'okubeera ne balawo ya Interpol, n'okubeera ne passport photos biki byonna. Byonna otuuka eri omusajja n'abikwata. N'abiwamba. Oba mama. Babikuwamba oddayo. Tobirabako. Pulira. Kali nga babitwala ku gooto gaabwe nga bibeereeyo ng'owungireeyo. Myaka 10. Ebyokudda Uganda tobiba nako.
nze yonzireyo nkole ki ye baliyo kachi Uganda waliyo ki ate kati mwana waffe oli kula okufumbirwa nze ndeka nkola ssente zange Saudi wangi njagala nsooke nina pulaani njagala ngule ettaka nteekeko faamu y'enkoko n'ey'embizzi nkomewo male otandikawo bizinensi zange pulira awo nsooke ndowooze ku byokola ki ku byokufumbirwa agamba bale balo ojja zikola myaka 10 ogenda okudda e Uganda nga bewalekawo atist ebigere 3 mu maaso nga batambudde step kati ate nga ogabanayo mpola yawe kadogo ati ngenda omaani Saudi biganyi ngenda omaani wena tugenja bukundiza mpulira Saudi bikoze biganyi Saudi abadde ebizibu ngodde omaani ebizibu byotambula nabyo ate ebikutawanyo bireka Saudi otambula nabyo ngodda pulira oba wali oguzeyo bubizi oba oguzeyo kataka ngokatunda ng'ate okola ki oddayo bakufuula muddu eyo okomekereza gye baddiza mu keesi omwana yakomawo kiki ekyamuzaayo buzibu ki abo abantu mubakolera naye tebalina mutima mulungi bazibu so Katonda abakukuumye omwebaza sente ze baba zikuwadde muganda wange zesabire sente z'omuwarabu mugamba gye bali nga takutulugunya akusasulira mu budde naye nga tewakyogera zikolamu nga wazikuwadde tagenda kutulugunya tagenda kugaana mmere tagenda kukola ki era obeera ne ku WhatsApp ne bano bagamba nenze nebaza Mukama eno gyendi papa mulungi batugamba ze munaye nago walungi Mukama yanviirayo ayinza nokuba video call ali ku kifiriji ky'omuwarabu ajjamu buli kyayagala anti yago walungi nze kyenjagala kyendya pulira ne ku weekend bantwalako out agenda ne out papa mpayo butiipu naye gwe tunula kola sirisirika muleka aleme kusaba ejayita myaka egi ate kiki nakoma Uganda ebintu si birungi yakuddayo bakuteekamu guli omwoyo gw'okuzunga gw'okubeera omuddu tosobola mujjako ssente mbw'otandika ekintu naawe obeere bulungi nensinga oli musabi nnyo bali baveeko bali balogo eddogo eriri awo ku ddungu wali emizimu wegyakuba kampu mama Yesu we yagigoba yagisuulawe emizimu egiri awo mu ddungu eno batusindikira buli zaavu nkwateko obukungumuka banaali mugendeko mu Afirika naye nga omudungwa obalaba kwambala ntalabuusi nansirimini nakwambala kanzu naye ng'emitima gyo gyagana okuva mu bulaka yasigalayo basaala buli nswala naye nga babi nnyo balina eddogo mu mayumba gaabwe abantu bamanyi mbu eddogo ozimala akayumba k'essubi manju baniko kusamira nonyonyi endege mubeera mu nyumba nga mulimu essabo naye nga tomanyi pulira bakanya kugamba nti olaba lumu eri sulayo amagi tutereke eyo twala amagi oteeke awo ku mulyango kweyo lumu naye amagi gentwala nga wano kiki kumbe omukulu ajja n'alya jjayo kimeyo esowaani oba ture nga tekuwadde n'eggi negiyadde n'akakungumuka kikiri wano olaba nga ebirooto bikyuka oloota gantu gakosa gantu gakutuga wali nga tonayingira mu nyumba nga togaloota era gayingira mu nyumba y'omuwarabu gwe n'okukutuga mwafuuka muti sibula abantu muli ba Luganda kale mubadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde tweyongera okwagala Katonda Mukama bampe ebyokusa kale mwenaade mutoola okusinza gye muwangalira yonna nze mbalekera kintu kimu olagana ne Mukama zimba enkolagana enywefu Mukama ajja kukuluŋŋamya manyi tulina okuyaayana nga ffe abaana b'abantu nza okwagogera mukukolera mu kampuni eyo kubegaba ssente nnyingi naye nga ate Mukama n'akugaana gamba genda mweri bakuwa $30 n'akugaana eyakakadde alonyumizaako nagamba egyo mizimu gyewamu goba egyo gya bujajja n'egyobusenga gendako munakwaga 3 gendako omutwalo olw'omwoyo Katonda tasa kugaana mulimu gwakakadde n'agamba ogwasala kumbe eri gyogenda osiraanira mubeere bulungi ate era mweraba
ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwa leero ku channel yaffe eya There is Still Hope. Okusabirwa, okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku nnamba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.